Mbalamusako mwenna abaitukumidde ku Java Hit Media. Tukomyewo leero okubanga tutanya ensonga eyakatweyungako tugamba nti tugoberere ku mukutu wonna wootusanze obenga osobola okufuna enteekateeka zonna. Erinnya nze libatafuta ku Java Hit Media. Mu production ninayo omukulu Java Hit yennyini yabyekwatiddemu tubenga ofuna obuweereza obulungi. Twogera ku nsonga nyingi ezigenda mu maaso mu nsi yonna mu ggwanga, weewaawo ebyobufuzi eby'emizannyo ebitrendinga ku mikutu gyonna n'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Leero mu studio zaffe nina omusajja omukukunavu mu by'obufuzi era gwe ngenda okuleka yeeyanjule atubuulireyo etteeka eyeweeri wawala ebyobufuzi by'eggwanga lino webiri. Ye ng'omuntu alowooza ki ku movement ye Uganda. Of course tunakwogera ku Uganda, tunabituuse okubeera nga twogera ku globally, we shall of course. Mukulu weeyanjulira abalabi baffe aba Java Hit Media. Abalabi ba Java Hit Media mwenna njagala okubalamusaako. Amanya go gwani era omuntu yandagadde okumanya osinziddewa oba wa gy'owangaalira mu bulamu bwo obwa bulijjo. Nsooka n'okubalamusaako n'ekiramuso ekisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mutya mwebale kwekuumirako ku JH Media oba Java Hit Media. Nsinzira Katovu Ssebo mu Bukoto West eyo gyenva okujja e Kampala. Ekinsanyusiza nti ntuuse e Kampala ate nensangayo abaana enzaalwa nga bagenze bakola ebintu ebyamaanyi nga bino. So TV eno gye tuliko ya Munnakatovu. So ankolako interview we Katovu nange kennyini ayogera ndi we Katovu. So nsanze ekintu ekiri awamu ekyaffe abaana enzaalwa ne kinzirizaamu ddala amaanyi. Oweereza gye tuvudde twesimye okuba nga tukukyazizzaako. Essaawa eno research alaga nti mu bantu abavudde e Katovu oba atamanyi Katovu kiri mu Lwengo District Mbarara Road ng'ovudde e Kyazanga wakati wa Kyazanga ne Lyantondi waliwo ekitundu bakiyita Katovu era ng'omukulu ono yeegwanyiza ekimu ku bifo ebiri ebyo. Naye nga tunatuukayo eyo politics oli munnabyabufuzi mpozi buli Munnayuganda alina okubeera nga ategeerakokko ekitonotono naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Mpozi amanya n'eddoboozi Ssaalongo Sali Abdurahman, ndi musajja muzadde era nga ndi musajja mufumbo. So njagala okusooka okwebaza abantu mwenna abafumbo yonna gye muli. Sebo oli mufumbo? Nedda tuwayawayaamu kubanga n'ebbanga libadde ddene nga sikulabako muganda wange. Ndi munnamawulire. Toli mufumbo. So katukusabire insha Allah osobole okubeera naawe ngufuna omukyala. Naye nga ensonga eyo gy'obadde ombuuzizzaako ensonga naddala y'ebyobufuzi naddala mu ggwanga lyattu Uganda. Uganda essaawa eno weeri eri mu byabufuzi oba eri mu style nga abavubuka musituse musaze layini y'okuba nti mugumiikiriza ne mujja mu politics. Si kabenje eri eggwanga? Si kabenje wadde n'akamu kubanga bw'otunuulira n'okwegendereza abavubuka basomye nnyo okusinga abantu abakuluzeekuzeemu mu myaka. So we baba nga abavubuka nabo bagezezaako okubeera nga tukyenyigiramu. Kitegeeza nti tutandise okukola kiri kye baatugamba nti abavubuka mwe bakulembeze b'enkya. Kaakati enkya yaffe 2026 abavubuka bonna okwetooloola Uganda. Nze era buli wembeera buli TV gye ntuukako ntambuza enjiri egy'emu nti okubala kw'abantu okwabaddewo okw'omwaka guno abavubuka twabadde tuli mu bitundu 7.7 nga tugenda mu 8. Ate ng'ebibala ebyo biraga nti ne bye bafulumizza oba oliawo si bye bimu ku ebyo byali badde ebituufu. Eyinza okwesanga n'abavubuka tuli ebitundu 9 mu buli 100. Kati abavubuka bwe tusigala emabega era tugenda kummibwa omukisa okufuna ebirowoozo byaffe kubanga
naddala abo abantu abakulu ebiseera ebisinga baba bamanyi nti abavubuka tukozesa nnyo amaanyi oba nti twagala nnyo ebintu by'okuwakana kuba lwali kola biki naye kati ssaawa eno abavubuka tusomye tuli bangi ate abatukiikirira ekyamazima tebatutegeera okutandikira ku mutendero ogwa wansi mpaka waggulu nti temulowoozese abantu nti abavubuka muzze kukyankalanya oba abavubuka muyina ebibawaga ng'ebiragalalagala omwenge n'ebintu ebifaananyiza bwe bityo omuntu abeera atya ne assurance eraga nti abavubuka abazze ne mudda mu politics mmwe batuufu era eggwanga singa muba mulikutte oba mukutte ebifi ebimu kozi ekiringa kyakukwakkula mujja bitwala bulungi era babeesige n'obuweereza ekisookera ddala si buli muvubuka yenna nti agenda kujja kwesimbawo oba si buli muvubuka yenna nti oba oli awo akozesa ebiragalalagala ne bannaffe abo abakozesa ebiragalalagala beetaaga kubuulirira beetaaga kufiibwako era beetaaga kutuukirira kubabuuza lwaki basobola okubeera nga bakozesa ebiragalalagala so nti bano abantu abakuliridde mu myaka oba oli awo wamusanga amuvuma buvumi nti oyo munywanjaga wabula n'atatwala budde kumanya kiki ekimuleetera okunywa enjaga naye nga ffe ssaawa eno tumanyi ekireetera bannaffe abo okubeera nga bakola ebintu ebyo kubanga tubabeeramu ensonga endala abakulembeze abo bo balowooza betuyita abayinza okubeera abakulu abalowooza nti ffe abavubuka tukyenyigiddemu nnyo kuba ekyamazima tulina kwenyigiramu mu buli kimu kuba nkulaze nti ebibala ebisinga abavubuka ffe bangi bwe twesulirayo gwa naggamba abo abasajja abakuzeekuze bo balowooza nti ssaawa eno kati ewaffe nze nyinayo kyaimaani abamu bemmanyi naye ng'okuva mu 1998 be bakyaimaani b'ekitundu ekyo mu bantu bonna abazaaliddwa tewaliyo omuntu yenna asobola kubeera nga asobola okutwala ensonga z'ekitundu ekyo nti ssaawa eno kaweefube gwe tugenzeeko oba gwe natandise okutambuza eggwanga lyonna buli muntu yenna amaze mu bukulembeze ebisanja ebyo atuyambe awummule n'abaana nabo bakole ki batandike okutembeeta ensonga okyali ku Javayit Media amannya eri batafuta akul'obuweereza obulungi n'okuba nti twogerezeganya ku nsonga naawe ali eyo zosobola okuteeka mu comment section wansi awo yakatulawo olwaleero oba nga omuligo ogusoose okutubeerako tugamba nti tusubscribingeko oba tufollowinge osobola okusharinga ne munno ali eyo ku nsonga zetutangazaamu naye nazitegeera oba okuba nti okomentinga ekirowoozo kyo nakyo ntubanga tukitegeera oba oli awo oluddako tuyinza okuba nga kitwogerako oba kiyinza okuba nga kigasa eggwanga ndina Ssaalongo Abdulrahman Ssali agamba nti 2026 agala kusitukiramu abeeko ekifo kyeyegwanyiza oba kyatwala sayidi y'obuyiwe kyetuli mu kumulisamu tooki ng'omuntu naye kya ggwanga muvubuka muto mu ndabika wewa wayinza okuba nga mukulu mu ndowooza ne mu nteekateeka naye kibe tusuubira nti bandibadde bali ewaka nga bayamba bazadde baabwe nga bapulaninga bo bagenda kubeera batya mu bukadde bwabwe naye musazeddire okujja kwesimba ku bakadde bammwe munyooma bukulembeze oba mubakooye si kubakoowa kubanga jjajjawo bwakaddiwa ate tekitegeeza nti ogenda kumutta kitegeeza w'omutta aba takyaliwo abakulembeze abo tetubakooye naye nti enteekateeka yaffe tebagitegeera bulungi sisitimu eno empya eyazze abantu bangi nti abantu bangi ate abasinga bavubuka nti abo abantu abo tebatutegeera ssaawa eno omuvubuka bw'oleeta ensonga ye nze kati twali tuyina naddala ensonga z'ekisaawe ekyewaffe katuvu eyo awo wennyini bwe tugenda tutandikira katuwumulemu omulabi waffe omulungi tukomewo tukwaniriza omulabi waffe omulungi webali kwekuumirako ku Javayit Media oba JH Media tugoberere tusubscribinge obenga olaba ensonga endala wetuwumuliddemu tubadde ku nsonga y'ekisaawe ekyomu kitundu omukulu gy'ava ensonga eyo obadde okyagenda mu maaso nayo gyongere mu maaso twali ensonga ebentutte ku kisaawe badde nkulaga nti obukulembeze naddala abakulembeze abo we batulabamu abavubuka oba ne we batulabira nga mwendeetedde ensonga y'ekisaawe nti tulina ekisaawe
ewaka eyo. Ekisaawe ekyo kyatuweebwa omwaka gwa 1976. Ebiseera ebyo twabeerangawo buwandiike. Omukulu yakituwa, Katonda najja n'amujjulula. Kati abazze nga baddawo ne batuuka ekiseera nga baagala okutuggyawo era ne batusaba n'obuwandiike. Ekyamazima ng'obuwandiike tetukola ki? Tetubulina, naye nga twaweebwa era tumazeeko emyaka egiri mu 50. So nti ng'abavubuka abakozesa ekisaawe ekyo abeetabira mu mizannyo ne tutuula ku makya ne tugamba nedda tetugenda okukola, tetugenda kulwanagana na kitaffe, wabula kyetugenda okukola tugenda kunoonya abantu abategeera ku nsonga z'ekisaawe, tuyite ne bannamateeka nabo basobole okubeera nga batulambika obulungi naddala ku nsonga z'ekisaawe. Mu be twayita mwalimu ne RDC nti ffe ng'abavubuka ffe twatwala ensonga yaffe, naye RDC bwe yajja ow'ekitundu ekyo omukisa yaguwa nnyo abantu abo abakulu. Ate oba oli awo ng'ensonga ezo tibazitegeera bulungi kuba ffe twali tuzitaddeyo. Kati RDC nenyimirira nze kennyini eyasingira ddala okutwala ensonga. Kati bwe nayimirira okubaako kye njogera, abalala bonna yabawanga obudde, yaŋŋamba gwe nkuwadde eddakiika emu. Ne mugamba anti kati awo batandise okulaga nti ffe abavubuka oba oli awo tetulina makulu ge tuyinza kukolawo. Ate nga n'ekintu ekyamuleese mu kitundu ife ffennyini ffe twawandiisa ebbaluwa ne tusobola okubeera nga tukola ki? Nga tumuyita. Nesituka ne mugamba ow'ekitiibwa RDC bw'obeera ng'ompadde eddakiika emu, RDC wa Lwengo District, ne mugamba oba ompadde eddakiika emu nayo tugireke kubanga ebintu bye nnina okwogerako biwanvu, sisobola kubinnyonnyola mu within 1 minute n'embimalayo. Abantu bonna bazze wano nabo nze nabayise obawadde obudde buwanvu, omuvubuka bw'asitusa okwogera n'omugamba nti bwe tukuwadde eddakiika emu. Muli mukulwanirira budde omulina kwongera kuteeseza ggwanga ng'abavubuka kye kibasitudde okujja mu byobufuzi? Si mu kulwanirira budde nti ebyokukola tubiraba era tubimanyi, naye nti we tusituka okubaako bye tuyogerako bano abakulu balowooza nti tetutegeera, ekitali kituufu. Balowooza nti ensonga ezo be bazimanyi ennyo, ffe tetuzitegeera. Kale ozimanyi nnyo era tetubagobya nti mugende, wabula tujja kubeetaaga, tujja kubatuukirira nga ba senior citizen, nga ba senior politician, tusobole okubeera nga tuddamu okubeebuuzaako mu nsonga nawa ekitundu we mukitadde ne we mukituusizza, naye temukyasobola kubeera nga mutembeeta nsonga za bitundu byaffe kuzongerayo. Teriyo yabagamba nti gwe omukulembeze gwe olibeera omukulembeze w'ekitundu ekyo mpaka kufa, nti era gw'otegeera ebyobufuzi mpaka kufa, nti oba mu kitundu ekyo gw'otegeera ennyo ebyobufuzi era nti teriyo mulala alijja kusobola kubeera ng'asobola okukiikirira ekitundu ekyo. Eriiso eryogi lyetunuliza eggwanga we tutuuse essaawa eno nga bulemya omwaka gumu n'ekitundu tugende mu kalulu akawamu akachuzinga president ne bannabyabufuzi abaddako wansi mu mwaka gwa 2026. Byetunulira essaawa eno z'ensonga entonotono lwaki abagenda okwesimbawo bye bagenda otunuulira, abeesimbyewo abadde batwala ebitundu ebyo tulimba mu lisaamu ttooki, abalemereddwa biki bye banaalimba abalonzi nga bakomyewo, n'abo abakoze ennyo biki bye basuubiza okuba nga bongera mu maaso n'abalonzi. Ogenda kwesimbawo ku kifo ki? Ngenda kuvuganya ku kifo ky'obwa road mayor bw'ekitundu ky'e Katovu Town Council. Road mayor bagamba baba bawadde kulya, aliko alya? Simanyi oba alya. Lwaki ozze mu kiseera kino? Lwaki tolinzeeko gwe nomala kufuna ssente oba oli obala ssente? Tebirimu kubala ssente kubanga bwe tugenda mubamu ku bantu abafunye mu kitundu kyaffe era nze omu ku abo. Nyinza obutaba mugagga nnyo oba nyinza obutaba mugagga kale, naye nze omu ku bantu abafunye. Ate ebbanga lyonna mbadde nga mu bantu abo tubabaddemu nkugambye nga tulwana ku nsonga z'ekisaawe, nga mbabaddemu mu nsonga z'ebyemizannyo, ebbanga lyonna n'eddoboozi lyabwe ndiwulira kuba mbadde mu byemizannyo nga mbimanaginga n'okubiteekamu oba oli awo ku nsimbi entonotono okuva 2018 mpaka omwaka gwa leero 2024. Omuntu alowooze nti kuba 2018 obala kifo ky'abammeeya oba mu kusooka wali obikoze ku lwa bulungi bwa kitundu nga nabwo n'okwagala? Kwalinga kwagala,
kati mukubikola olw'okwagala abantu ne bakuleetera interest mbadde nga nsabibwa ebbanga lyonna nti jangu so ngambagamba nedda ebintu ebyo sibyagala ebya politics datewaaka biki abantu beekubagana bakyawagana naye kati nze mu kitundu kyaffe nziza okukyusa ebintu bingi njagala mbalage nti omuntu obeera omuvuganya tabeera muyeekera tumirako essaawa eno meeya aliko okutumira mutumiddeko omukulu meeya ow'Ekatovu saawa zino okutuusa 2026 bwe tunaagenda mu kuvuganyaza omukulu meeya Ssekalema Christ mutumiddeko okugamba nti okutuuka 2026 wagenda okukoma oba oli awo kubanga abantu bansabye sinze mbadde ekyakunnyonnyola nti nali ndi awo ekiro saawa zaalinga 3 ne bankubira essimu waliwo omuntu yankubira ali Kampala n'aŋŋamba nti ndabye ku kifaananyi ekyo ng'olabye kugenda kuvuganya ku bwameeya ne mugala nedda sirina kye mmanyi n'agamba nze nkirabyeko kitambula ku mitimbagano ne nnoonyereza omuntu eyakiteekayo ne mutegeera kati ku makya nkeera okugenda mu woteeri emu okulya emmere nga yonna ekifaananyi bakoze eki bakifunye ne mbagala naye omuntu yakoze ekintu kino simumanyi naye njagala munoonye musibe ne bagala nedda ekintu kye yakoze omuntu akolera ekintu ng'ekyo aba akwagaliza era ng'akwagala so nti kibeera ekifaananyi nga yakifulumiza ekirungi teyakusiize nziro wabula yakusiize ekintu ekiki ekirungi yesi yakifulumiza tomanyi naye yakifulumiza nga kintu kirungi kikugattako buli kimu abasajja abakulu bangi ne bampita ne bannyonnyola era ne batuula ne bagamba nti ayidiyo oyo gye yaleese tugiguze osobola okutukulembera nga meeya waffe owa Katovu Town Council 2026 2031 bwe tuwuliza ensonga bwetyo nga ffe ku Java Youth Media tusituka ne tunoonya bwe kikwatako najja natubuulira kiki lwaki kiggwa kitya ng'enjogera ennaku zino weeri ne tulaba n'omuntu oyo busobozi ki bw'alina mu nsonga zonna ez'ebyobufuzi ez'ebyobulimi ebyemizannyo enkulaakulana eya wano ne wali n'ensonga zonna maaso awo ngenda kuta amasimu nyumyeko nammwe abalabi baffe mutubuulire mwe mulabye mutya bibuuzo ki bye mulina eri mmeeya ayagala oba yeegwanyiza okubeera mmeeya w'ekifo ekyeyo gyali osobola kizingamu ekibuuzo nekibeera jeno nga kiyamba ggwanga oba n'omubuuzayo ng'omuntu direct wano ku Java Youth Media yakatwegattako nkutegeeza nti tugoberere subscribinga obe nga ofunanga ebisingawo ku nteekateeka eyo nze libatafuta ku lwa munnange oba ku lwa ekitongole kyonna ku kamera sikoze nzekka ndiko ne JH oba Java Hit yennyini kabwejumbira yatukutte era yakitemaatema n'okuba nti ofuna omutindo nga guno ogulabako katugendeko omulamu katunonyo tukomawo n'amasimu tovaako wetugendedde mu kuwumulako tubale twagala kuwuliriza ku ndowooza zammwe abalabi baffe abalungi obwedda abagoberera ku nsonga zetubale tutanyako lwaleero zetadde ku mmeeza ngenda kufunayo essimu 2-3 olw'ensonga y'obudde mpulira ebirowoozo byammwe abali eyo mugamba ki era mulowooza ki osobola n'okubuuza omukulu n'ekibuuzo kyonna ky'olinawo producer oba olina essimu yonna eyiseemu awo ng'ogimpeereza nga tulaba ye kyagamba ng'essimu bwe zijja njagala okwebaza bannakatuvu bonna okundabamu obusobozi oba oli awo kubanga kino ekyokujja okwesimbawo yabadde idea y'abantu nebagamba nedda jangu oba oli awo tukulembere tusobole okubeera nga tukyusa ekitundu kyaffe bingi mbiraba mu kitundu kyaffe ekyo ebyetaaga okukolwako oba oli awo nga abakulembeze tebabikozeeko bulungi mpaali ku ssimu tulabe kyagamba halo jebaleko ssebo moderator kale ssebo naawe jebaleka erinnya ne gy'osinzidde mwebala okutuweereza kale ssebo naawe bali kulaba era nnyongera n'okwebaza omukulu Sali Abdurahmani olw'ekirowoozo kye yavuddeyo nakyo oyogera ne bwana Kibirige Yowaana nsinzidde Bukoma Nsimbi bwana Kibirige yes bako ky'obuuza oba ky'owabula ku nteekateeka kubadda byola bigenda maaso ekyamazima obudde bwe namala mu maaso mu myaka obudde bwakola ki? Obudde bwakola ki?
obudde bwe namala mu Katovu Town Council nga sinnajja kuwangalira Bukomansimbi. Yes sebo. Nagobereranga nnyo mukulu Mulangira Padde n'obufuzi bwe bwonna ne bammeeya bazzeeko. Yes sebo. Omuli mukulu Sekalema Christ ndooza immeeya badasooka okuva Katovu Town Council tugifuna. Yes sebo. Nabadde ku mukutu gwa telefayino ogumu. Ne mpulira omukulu Sali Abdulrahman ng'ayimirira ku magulu ga abiri. N'agamba nga bonna abali mu lwokaano ye baawulira batanategeera bulungi. Ompulira bulungi sebo. Nkuwulira sebo. Nyongera okutegeeza abatulaba kino ekibuuzo kigenda direct eri omukulu oyo. Yayogedde nti abamwesimbyeko nti bonna ne bwe banaafuna percentage ennene ajja kubatula ku nfeete. Nayongera okusindikira abalonzi obubaka nti abalonzi abo abataamuwe munnange bajja kwagala akalulu nga 231 ewedde ng'ate ye avaako bubi kibalume nga tebamuwadde. Yesewo. Wano wensinzira okumubuuza ebintu ebyo abyogera ng'asinziira ku bufuzi bwa mmeeya aliko obubi oba agenda kuddamu sebo kaano alaba nti banafu nnyo. N'ekirala Yesewo ng'asinziira mmeeya aliko byakoze naye muli byasuubira okola atupulira empagi zayimirirako okugamba nti lwana agenda nabo mu lwokaano wakubatula ku nfeete nibo banaaba bafunye ebitundu bonna bye banaaba bafunye. Tweyanzeege weewale nnyo ebibuuzo byo ebirungi omukulu agenda kuba biddamu katufune essimu ey'okubiri omukulu addemu abuuze ebibuuzo kasooke nziremuli kubanga olimu omukulu agamba nti ekibuuzo kizeka kigamba nti otiisatiisa abakwesimbyeko bw'oba otambula eyo ku interviews ez'enjawulo oba ofunye omukisa ogerako eri n'abantu otiisatiisa abantu abakwesimbyeko. si batiisatiisa. Ddamu ebibuuzo by'omukulu nawe obaddeko obulya ku ssimu. Ebibuuzo abuuzizza bingi wadde ng'agambye alina ekibuuzo naye abuuzizza ebibuuzo oba oli abibadde biwera 5. Ekisooka nti kiki ekindeetera okulowooza nti abanvuganya bonna ne tuba twenkanyiza ebitundu pasenti ngenda kubalinnya ku nfeete. Ekisooka nti nze bantu be bansabye okujja okwesimbawo. Simanyi oba bo nabo basabiddwa bantu naye nze buli wempita baŋŋamba kiwakoze gyekiri era tugenda kuyiira obululu. Ensonga ey'okubiri agambye nti menye empagi ze oba oli awo ze ndowooza zoyimiriddeko okwekakasa nti ogenda kulya akalulu kuba kyolaga wakalidde. Ze nyimiriddeko ezirowooza nti ngenda kulya akalulu. Mbaddewo ebbanga ddene mu kitundu ekyo ekisooka ndi mutuuze abatuuze eyo ekirala empisa nti abantu bonna bempangaaliramu bakimanyi nti ndi muvubuka oba oli awo wa mpisa nnungi. Ensonga endala nti mbadde nga wo mu nsonga z'ebyemizannyo nakugambye nga bakimanyi n'obufuzi bwange enfuga gyetwalamu ebyemizannyo nga babiraba era sebo sizze kubeera mukulembeze omulundi gwange ogusookera ddala. Ndi chairman owa Katovu 10 Association ekibiina ekyo ekyegattiramu abavubuka okwekulaakulanya. Omuntu asobola okukulira abavubuka mu kibiina mu terms of sente n'asobola okubeera nga abakulembera ne basobola okubeera nga beekulaakulanya. Nkakasa ensonga nnyingi z'abasobola okutembeeta. Nkakasa nti akuze mulungi omukulu w'Ekibirige avudde e Bukomansimbi omaserabidde wewale okuba nti ogoberera bulungi. Tuyafuna essimu endala emu tulabe kikyagamba. Ali ku ssimu yogerako naffe tulabe ki kyolowooza. Hello. Yes nyabo. Tufunyane ku mukyala. Yes sebo. Gyebaleko nyabo erinnya lyo gy'osinzidde. Nze bampita Maria nga ndi mukazi musoga. Omusoga mugamba ki? Era nga nsinziira Edinda. Edinda mugamba ki Edinda?
Egenda tuli balungi. Era mwebale kuleeta mukutu guno mwebale ino mwebalire irala. Ennyabo. Buti omusaadha oyo Abdulrahman. Nze kyemukoba kiri kintu kirala. Omusaadha eyapostinga ekifaananyi kye amunoonya amuwa ekirabo. Ngenda kumunoonyako maama. Kuba buti wetuli. Bavubuka n'abalina okuvaayo okutumbula ensi eno. Abantu abakayirike tibakategeere ife rigimu eno kye tuli kwenda. Balijja tukolera ekintu aye nga bakola basinziira ku mirembe gy'era ng'ate ife tuli kwenda kiri ku buti. Omuvubuka oyo yeebala ino yeebalire irala era ndijja muwa akalulu kange kube yenondera yeneewandiikiza. Yenondera ndijja kweta mu transport okuva Idinda. Ide mulonde neyanzize ino neyanzire irala. Weebale kugoberera Maria omukyala agambye ali Busoga naye yeewandiisiza sayidi z'emalonga akalulu kayina kava Busoga. Neyanziza nnyo omukazi oyo mwagadde nnyo lwakuba ndi mufumbo. Naye simubuuziza oba naye mufumbo. Naye yabufuzi mukirizibwa. Tetukkirizibwa naye mukazi mulungi nnyo nti ategeera atambula na buli kimu ekiba kigenda mu maaso. So agambye omukolo yakupostinga oba yakola ekifaananyi ekyakuinspiring okujja okwesimbawo munoonya omuwa ekirabo era ndowooza yenze. Sinamutegeera yegwe. Tujja kulaba. Oyagala kirabo kya musajja. So ekirabo ndi mu kukiteekateeka ajja kubeera kirisivinga inshallah naye nga mu bufunze nzikirizibwa okutumirako solo. Mu ddakiika emu bbiri olw'okufunda obudde ogenda kutumira ku bantu weeyongere n'okutaanya ensonga y'okusaba akalulu osiibule n'abantu n'abalabi baffe. Okusookera ddala njagala okutumirako mukyala wange kuba ndi omu ku bakazi bemmanyi abagumiikiriza ennyo kubanga gwe osanga omuntu yenna nga adiringira ateeka mu mupiira kati kimanye nti mukazi we mukyala mugumu nnyo kubanga omupiira guli essente ezitaddawo kuba ffe ababeera mu mupiira osobola okukeera ku makya ng'essente ze waaliguzeemu emmere n'ozitwala ate n'oziteeka mu kapiira. Bakyala ba bbola bagumu nange ekyo nkimanyi. Nti so njagala okumutumirako Naalongo so sisobola kuva wantu wonna nga simutumiddeeko nkwagala nnyo weebale gumiikiriza naye nti we nateekinze teeki ey'ebyobufuzi buli kiraŋŋamba togeza nkwegayiridde tojja ebintu ebyo birimu enkaayana bagenda kuttira bwerere naye njagala okukugamba nga nkugumya nti tebajja kunzita wendijja kubeerawo. So abakazi tayagala kufiirwa mu kaseera mu kimunteekateeka akyakwetaaga alabika tayagala kunfiirwa ne mukadde yafuna message ekiro zaali ssaawa nga 6 ne bamusindikira ekifaananyi nankubira essimu nagamba mwana wange tewaligeza ebintu ebyo birimu oba oli awo tebirimu mirembe ne mugamba maama abantu be bansabye naye ye muzeeyi we yakisaawo yakiraba yaŋŋamba bugambi yaŋŋamba ebyobufuzi by'ekika era tobireseeyo nti bo abazadde abasajja mu bintu bino ebyokutiitira tebagira naye nga ensonga yeeyo njagala okutumirako bannakatovu mwenna nti mwebali kubeerayo mwebali kunjagala bannabyamizannyo mwenna n'abatuuze mwenna ennaku z'omwezi nga 14 tugenda butambala tulinayo omupiira gw'omukwano ate nga ye birthday yange. So mbaagala nnyo mbaagalira ddala era mweraba 2026 2031 Ssaalongo. Owewaawo mwebale kubanga mutugoberera okuva gye twalagidde okutuuka wano wetubadde oba wetumalidde erinnya nze libatafuta kulwajja H Media oba Java Media tugoberere obenga ofuna ebisingawo. Weraba Mukama kutukuumire.